neonyo kwagala kunze kwagala nga kunjijendi bwentula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata zijjukira lwe wakabangula byakakakutatata siryerabira sabisaanira bino bye nafuuka sabisaanira tota mwoyo wa mukalokole nze Yesu tanswaza newetuba mu bantu era nsigala ndi mulokole misana n'ekiro ndi mulokole atandinaiti akaneva dinaiti omuntu aligabana ki bwaba obulamu tabutegese esekoma tambula ng'omanyi lw'oligenda yimuse emikono gyange eri Katonda wange yeyekka asaanidde ettendo lyange lyonna weweka ekitiibwa kikugwana ddala gwe Mukama Katonda w'amawanga erinnya lyo ly'amaanyi okumenya ebigo omukono gwo gw'amaanyi okulokola bonna okufuga kwo kw'amaanyi era kwokubeerera nasuze enjala ewange enaku ennuma si byakyama Yesu byakola ye byakoledde abangi ajja kubikolera akola atya wagambye si byakyama mwoyo wa Mukama tonta mwoyo wa Mukama tonta munange mwoyo wa Mukama koleki okujja kukusinza koleki okujja kukutenda haleluya nenguma mutima munda nimanya nti gwe nina okulokera ebyanga bimala abikolako nga simaze kusasula ebyange abikolako ku bwereere abikoleko ku bwereere ebikulemu ebimuwe. Tugenda kuba n'ekivulu kye tuyise worship concert kigenda kubeera Lugogo Hockey Grounds ennaku z'omwezi nga 3 November. Buli mwaka tubadde tukola events zino naye tubadde tubeera indo. Ku mulundi guno gwokka tufulumye ebizimbe ne tugenda mu kisaawe ku lw'okwagala kw'abangi. However, it is a charity concert kubanga esente zivaayo tugezako kusonda sente z'ettaka eri ekkanisa y'e Kawempe mu Ensumba. Mpeereza Mukama emyaka giweze ndowooza ndi mu myaka nga 18 nga ndi mu gospel music nga nnyimba era neebaza Mukama nti ennyimba ze ziwa abantu bangi omukisa. However, Katonda ne mu kuyimba ng'ogyeko kuyimba Mukama yatuyita ate okusumba. Wano we muli ly'ettaka lye tugezaako okugula. Abali mu music industry bakimanyi nti wano waludde nga bamanyiwo nti babadde bakolerawo videos ez'abayimbi property badde eri mu mikono gy'omuyindi naye Mukama yatuwawo emyaka kati 2 tubadde tupangisaawo ng'ekkanisa ne tukkiriza Mukama ate tugulewo akasente kangiko tugulawo emitwalo 85 egya dola. $85 bw'ozizza mu za Uganda
bwe buwumbi 3 n'obukadde nga okusinziira ku rate bukadde nga 3 that is 3.4 billion Uganda shillings kasente kazitomu kakati kubanga ndi musumba ate ndi muyimbi nenkirowooza nti baganda bange bangi abatamanyi kyempitamu nga singa bategeera basobola okubeera ab'enkizo ku lwa project eno so ne tulowooza nti guno omwaka okwawukanako n'emyaka emirala gye tukola concerts guno omwaka concert ya guno omwaka tuyite buli ayagala twina omuwanvu n'omumpi mu nsawo buli anyumiddwa twina for all these 15, 16, 17 years ajje abeera omukisa eri obuweereza bwe n'olw'ensonga eyo concert eno omulama gwayo buli agenda okuyingira essente zigenda okuvaamu egenda kuba contribution eri essente zetunoonya ku kifo kino ndowooza mukirabye kifo kigazi ku lw'obuweereza eri ekemu n'ekitundu tuviira ddala wano paka okumalayo eri tukkiriza nti singa tunaba tuguzeewo ate tujja kusinziiriranga wano ate tufumbe omulimu omulungi mu byonna mu kulyowa emyoyo in preaching ne mu kuyiiya ennyimba because tulina plan nnungi ez'okuteeka wano projects ez'enjawulo ate nga zirina musical. It is historical. This is a historical place, rather ground mu music world. Simanyi muyimbi atakolerangako wano kabe wa secular kabe wa gospel nange kenyini nakolerawo covid emyaka ndoza nga 6 nga 8 mwende emabega nga simanyi nti ndijjawo so kifo tusuubira nti bwe tunaba tumaze okigula tulina programs nyingi eziri musical zetugenda okukolerawo mujja kuba muziraba so eno concert yanjawulo ku ndala zonna kubanga twagala kusecuringa this place for church and for our music ministry. Ekyokulala eno concert tuze tugikola tubadde tugikolera mu bisenge twatandika okugikola mu 2016 gy'emyaka ndoza guno gwa 7 I think nga tukola Friends of Twina tubadde tukikola annually naye eyali abadde mu events zaffe bakimanyi every year tubadde tukuŋŋaanya lwakuba on a corporate setting abaagala music wa Twina tubadde tulina kagrupu kaffe akabinja kaffe bwe twekuŋŋaanya buli mwaka ne tusinza Mukama abamanyi ebyaffe you can never come to a concert and regret tosobola kwejjusa concert zaffe zibeera za mwoyo Katonda azibeeramu you are it's not just entertained but you are blessed. Everybody that comes for concerts is always blessed. Ate nkolagana n'abantu Mukama bawadde ekisa n'amafuta nga bwe mbalabye wano ate abatasobodde kubeerawo be bangi naye nga bali ku lisiti yaffe abagenda okusinza naffe ku lunaku olwo so ebigambo byebyo taata in short tuyita mikwano gya Twina si bokka naye mikwano gya Mukama n'emikwano gya gospel music okujja tunyumirwe wamu nga 3 November ate nga bwe tugula ettaka ly'ekkanisa ebigambo byebyo taata even to be on the same platform with the men of God who have paved the way for all of us. Era nga ndi wano okukiggumiza era buli Munnayuganda ali eyo waliwo concert z'osobola okumiisinga neeno concert gy'otasobola kumiisinga. From the time when I was told about the dates, I was very, very excited. I have seen him minister, mulabye ng'aweereza Katonda ku bituuti ebyenjawulo ng'amazima tewali kulimba omusajja ayimirira ku stage nola abantu nga basumululwa. Amen. So obanga oli eyo ng'olina ebintu ebikunyize waliwo ebintu ebiganya okutambula mu bwo olunaku nga 3 November making sure era nga tukusaba obeere ku hockey grounds e Lugogo. Twina Habert ombuziza ki ekinkonectinga naye okusookera ddala musajja ayagala Katonda ate era ye musajja ayagala n'abantu kubanga singa abadde si muntu ayagala Katonda era nga ayagala n'abantu sikiwa nti mwena mwandibadde wano. So ekyo kakikulaga nti musajja wa mirembe, musajja alina omutima omulungi, musajja ayagaliza tansangako wantu nampitako obanga tetwebuuziza oba anything. Ate nekirala missioni yaffe yeri emu kuukinga myoyo. Ffe tuli babulizi banjiri nti olwokuba ye kale kiki ekisukkamu ffe tuli ba evangelist abamu tugenda ne tubulira enjiri then Katonda bw'atuyamba n'ekisa ne kitumala abantu ne bamutegeera ne basalawo ku obulamu bwabwe eri Yesu Kristo ne bajja mu makanisa ne basomesebwa. So
ekyo kyamakulu nnyo tikitulaga tuli ku mission emu. N'ekirala nti we are so lucky as the industry, the gospel industry, okuba nga tulina omusajja ono alina ebirabo ebyenjawulo. Si tekisangikasangika omusajja nga mubuulizi, nga evangelist, nga muyimbi, kwegamba nga Mukama amutrustinze ate nga muwandiisi. You get my point? I've seen him preach. So Ugandans, this is something you should not miss out. Njagala okukowoola abantu musonde ennyo ez'ensi, mujje mu bungi, okuyingira ssente tebaasabye nnyingi, however much twetaaga ssente nnyingi, but ne ku kintu kyolaba nti concert eno erina omulamwa, si just kujja ate kufuna ssente tugule Range Rover tukole ki, newulira ssente zonna nga bwe tugenda ozifuna tugenda zizza mu buweereza bwa Mukama. So buli munnayuganda ali eyo nga wali agadde okuddiza Katonda ku byakkoledde nga 3 November beere hockey grounds. Babara Pastor Trina nali naye emyaka mingi emabega nnyo nga tukyabeere wa Pastor Wilson Bugembe. Mujjukirako nti yakeeranga saa 10 nakkirira wansi, kanisa ng'ekyali wansi mu bidiba ng'asaba mu nsiri era nga nzuukusa. Nali katoototo naye nga nzuukusa mperekeraako. N'asaba, yasabiranga katuuti, nzijukira baali bakayiwa mu ttaka nga tekaliiko yadde sementi oba enkokoto. Ne ntuula emabega nga mulinda almost every holiday. Kati ekyoba Katonda muyenze nkirabidde ddala okumala ebbanga. Tekitandise kati mbakoola mwenna bw'aba ayina kyawulira mu mutima nga ayina burden ey'omwoyo tuyitabe tujje, not just music but okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Ekanisa ezimbibwe. Actually bwe tujja mu concert tugenda kujja kuzimba kanisa. You are coming to build kuzimba kanisa ya Mukama, kuzimba mubiri gwa Kristo. Tubakoola mwenna spare time and come and build the church of God. Katonda ajja kubalabya omukisa nga 3 November tugenda kubeera ku hockey grounds. Ate naffe twetegese tugenda kubeera n'akaseera akalungi ak'okusinza. Tetujja kujja buzzi kwolesa maloboozi, naye tujja kujja omwoyo wa Mukama alabisibwe mu bulamu bwaffe nga muganda ffe Levikson wagambye. Ekisa kya Katonda okusumba. Bayibuli egamba nti amafuta gamenya ekikoligo. Ebikoligo by'obwavu, ebikoligo by'ennaku, ebikoligo by'amaziga bijja kutuka ku olwo nga tusinza Mukama. Kuba tujja buzzi mu mubiri. Bayibuli egamba nti not by power, not by might, but by the Spirit of God. Mukama abawo omukisa. Amen. All right. Njagala kwebaza Katonda ekiseera ekifaddamu ekiti. Nze nasooka okulaba Pastor Twina ng'aweereza Pastor Wilson Bugembe. Ndi omu ku bantu abakkiririza mu fatherhood. Era ndabye nnyo Pastor Wilson nga ekisa ekimuliko kituula ku Pastor Twina. Era musaamu ekitiibwa olw'okusalawo okuwanirira emikono gya Pastor Wilson Bugembe. Manyi ng'ekyo Mukama agenda kikuweera musebo omukisa gw'amaanyi. Amen. Mu Bayibuli omwo mulimu omuwandiisi yagamba nti okuva ku mulembe gwa Yokaana omubatiza okutuuka na leero n'enkya na luli obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa. Mbu n'ababutwala babunyaga n'amaanyi. Kakati nkusaba olw'ekisa kya Katonda, nze Joseph Segawa, ojja obeere ku kampeyini eno okunyagira obwakabaka bwa Katonda ekifo kino. Sente Katonda zakwesigisizza okuba lyakuteeka mu mubiri. Kuliko sente zogenda okukwatako si nnyingi nnyo, naku z'omwezi nga 3 ozireete. Amayinja n'ebitabo by'okujjukiza Katonda by'alina bagenda kuwandikamu erinnya lyo, erinnya lya famire yo, erinnya ly'ennyumba yo, erinnya lyo, nga gwe omu ku bantu Katonda bye yakozesa okugula ekifo kino. Sente ezoogeddwa bw'ozoogera wano nnyingi nnyo, naye bw'ozimpa ntandika otwalako beautiful wange out, oyinza okwesanga nga teziwangalawo bbanga ddene. Naye bwe tuziteeka mu bintu eby'okujjukiza nga tuzisize mu mukono gwa Katonda ogw'amaanyi, Katonda alijjukira ekyo kyowaddeyo. Zabbuli eya 2 Bayibuli egamba nti Katonda ajjukire bye wawaayo akuwenga omukisa. Nsaba kutwala omukisa guno nate bakoowoola mwenna, mikwano gya Pastor Twina Habad, mikwano gya Apostle Babara, mikwano gya Levikson omuleevi, mikwano gyaffe mwenna, mujje tukole history.
tusobola Yes. tusobolera Yes. ddala ennaku z'omwezi nga 3 bwekwata ssente z'olina tetukulimitinga nnyo n'ezo ze baateeka ku bipande. Tulina campaign, tulina olutapya, tuli ku front line bemazima. Ajje n'ekisawo omulevi bw'agambye nti jangu n'ekisawo jangu n'ebisawo bisuula bw'osobola bisuula nga munaabala mulitubuulira. So njala kutwala mukisa guno nga nfundikira nze mpula nga mukisa gw'amaanyi nnyo okubeera ku kintu ekifaana bwe kityo. Katonda yatwesigisa ennyimba ffe naffe twazimba eyo nga tetumanyi nti bwe zirifuluma bulifuuka busaale bwa Mukama. Pastor Twino bijjukira nga bagambye twayimba ennyimba nga ffe tuwulira oli eyo olimba Katonda alukuwadde mu kusaba kwe bakugambye ennyimba ne zijja ne zibaweeyo omukisa. Tubasabye ng'ejje mujje tukirwanire tukisobola. 4 billion shillings is some amount ne tukisobola nnyo 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 mu maanyi ga Katonda ffe. Mukama bw'omukisa tubalinze nze mbeesunze nnyo. Mukama yeebazibwe. Ye musajja akola ebivulu buli mwaka nga biseringa out. Si wa kuzannya. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama olunaku luno. Ndi wano mu biti bingi. Ekisooka nze omu ku bujulizi nti mu myaka 18 Musumba gy'ayogera gy'aweereza nze omu ku bibala. Kwanza nze yambuulira enjiri. Ekiti ekyokubiri wano wensabira kinkakattako ettaka lino okugulibwa. Ekiti ekyokusatu ndi muyimbi, ndi muweereza, ndi mujulizi wa njiri nange. Nyongera ku maloboozi ga bannange okukoola buli muntu ali eyo. Kino ky'osobola okukolera Mukama ekitali ky'amaanyi. Emitwalo 2 si mingi oba teweekubyeko nnyo njawulo. Jangu oweereze Mukama engeri entono gy'osobola okuweereza Mukama. Tuweereze Mukama nga 3 Novemba. Musumba nga muganda wange mpadde ndabira ekiti ekyokuna. Ate ampeera ddala omukisa nze ng'omuntu ndifaani we. Nsuubira nti waliyo abantu bangi ninaawe ennyimba zemanyi nga simanyi bannyinizo naye oyinza okuba nga tomanyi nga gwe Pastor Twino takuwa omukisa naye nga mwoyo tonta akuwa omukisa nga siryerabira kuwa omukisa sibyakyama kuwa omukisa ne sabisaanira kuwa omukisa bw'oba nga alina engeri gye yali akuwaddemu omukisa either mu bigambo oba mu kuyimba jangu twagire omulimu gwa Mukama ate sikulu wa musumba yekka kubanga kino kifo kya Bwakabaka bw'abanga Levikson akuwa omukisa Apostle Babala akuwa omukisa Musumba Sega wakuwa omukisa batayita so muyimbi yenno wakuwa N'abayimbi abalala abayimbi bangi nnyo abagenda okubeerayo nga si ffeffekka jangu owagire Mukama akuwa omukisa omuntu ajjuza ebivulu siyerabira mukwano gwange oyo kola ku lwange siyerabira akubemu amakayimba kamu ole mwanati osobola everything jaja ole mwanati jaja osobola everything kama tweyanza nyo tweyanza eri abamawulire